Diana Nabatanzi akituusizzaako Sindi Sanyu atya bivudde kuki mbiina Masawa atedde olutalo omukwano olusituse wakati wa David Lutalo kw'otadde ne Pallaso omukwano bino byose mayingi bigenda kuggwera naye mbu birimu omukyala abatavula bannange byonna mbiina Masawa ate bya Uncle Bean by'omukwano bikyeraliikiriza ddala abantu ate okutuusa nakati tannabula naye abantu bagamba mbu Pr Bujingo ne Suzan Makula be bakola ki be bamuyina era singa abula nabe kyaki bagenda jidduka mukwano endiga nazo zitandise okunyiga ate ye mutabani wa Bobi Wine Solomon Kampala naye muyina Masawa nenga mugamba mutya mwasuze mutya muli mutya kansubire muli bulungi bambinga enkola yaffe mbasaba video eno mugipereka like era nesaba mukwano gwe wenna atana kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyembateekayo ye mukwano bali braka akawangamudde kuki nabyo mbiina Masawa ate ye mwana muwala Patricia embeera gyali mu ssaawa zino nabyo mbiina Masawa Sikrise mbwentyo nkutandise ne bana ababiri mukwano kubadde olutalo lwe basitudde adra amaanyi nnyo ku saidi ya David Lutalo kwota ne Pallaso munnaye David Lutalo abadde alina interview emu kwabadde munnaye nakwesa ebigambo kale ng'alinganga ayagala okuzza Pallaso wansi munnaye kale sijagamba nti oba yayogera ku Pallaso yekayogera ku bayimbi bangi naye kati munnange ye Pallaso kyamukutteko nnyonnyo munnange Pallaso avuddeyo n'akola ki n'amuddamu amugambiza ekisooka sirina bigambo bingi ate nekyala mukwano ekikuluma nze levoyo nayita oluli emabega ko wali onsinga era munnaye nga nange nkuwa ekitiibwa era nga nkutiira ddala naye munnaye kati sitayiro yo kyolina okumanya yaggwako era w'oyimiridde ze sikyetaagisa na kuyimirirawo kuba kimanye nti nkusinga era nkusingira ddala just byali byakwogera boogezi ku David Lutalo nani ne Pallaso ne munnaye bo abaakuno baabijanjawazizza dda era dde olutalo bayongere ddala oddukumamu omuliro nga woolabawo munnaye mbu bano abantu ababiri ekibayombya mwana muwala ono yeeriisizza enkuli ono mwana muwala atera obeera ku TikTok kale sijagamba nti no asoose kubeera mu vidiyo z'abano abantu abedde mu vidiyo z'abayimbi baki bangi naye munnange bo bajjaaji baakuno baagambye lwaki David Lutalo avuddeyo n'akozesa bino ebigambo ng'ayagala okusuula Pallaso ate nga ono mwana muwala yamukozesa muki mu vidiyo tujjukira bulungi nnyo emabegakaawo munnaye ono mwana muwala baali bulala nnyo nani baali bulala nnyo ne Pallaso kati munnaye mbu olutalo lwa mukazi wadde ye David Lutalo agamba mbu nno Pallaso biki ne Pallaso naye agamba David Lutalo bigendeddewa naye nga bo embiranye yaabwe ku mutima bakimanye obuzibu buvudde ku mwana muwala ono bannaye bajjaaji baakuno bo mukwano boomulyo tolina kyo bagamba bagukuuma mudda sayidi ne sayidi kugamba beebifaananyi baatandise dde obita ebyobulabe ebiva ku sayidi ya David Lutalo kwotadde ne Pallaso naye nga mmaffe wano tubaagaliza birungi tubaagaliza bisinga bannaye ffe wano ku Suvia News Extra twagala mirembe myereere tetwagala muntu kuyomba kweruma lwambu ate kwewana ate kukola webibanga ddala kituufu munnaye olutalo lumusitudde nga lwa mwana muwala ono mutuule mugonjoole ensonga oba mubuuze omuwala nti munnaye kufa ababiri ogenda kutwala kaano okiwulidde ekintu ekyo naye nga sikiba kuba ono omuwala nze mulabye mu vidiyo z'abayimbi bangi naye mbamala kuba nti bajjaaji baakuno bo baliwo okuzimbulukusa kugamba bo baagala mitawaana myereere ku social media bannange ate bebiri ku sayidi enzeyo naye era mbasuubiza nti kyonna kyonna bafunye ekipya nja kujja wano nkibaleetere ku Suvia News Extra. Yateewa David Lutalo kwotadde ne mwana mulenzi Pallaso nga tubatadde ku bbali naye nga ngenda babongera maaso awo kasooka ate nkuvuge ewa mwana muwala Diana Nabatanzi obulungi gwe buluma kwotadde ne mukyala Sindi Sanyu bannange bwe kyolina omanya bo bajjaaji baakuno bo tebaagala mirembe kuno munnaye mbadde mpitayitanga tubakweka n'akafaananyi munnaye nga bagamba mbuzi enviiri ekika bwe kiti munnaye mbu kyetaagisa abantu beerumu abaddugavu bo bagire nga bakyesonyiye ddala kaabali bagamba munnaye ennaku zonna nti Sindi yakola ki Sindi yafuna olubuto naye okuba we yafuna olubuto munnange yafuuka ekintu ekiteetaagisa ne bantu mmwe bannaye bantu mmwe ate wenkujja eyo wenti okuvuza ebutereevu paka wa mwana mulenzi sebaakuze munnange tulina omuvubuka ennaku zino era nga si mulala nga ye Solomon Kampala omulaba wali wonna oba tomulaba munnange Bobi Wine ndowooza ssaawa zonna nabate mbadde ngenda byogera mbu ssaawa zonna omuka mwana yalijja bannange oli mwana okulima naye ate nga bibiri ku sayidi nzeyo maaso nina ka vidiyo ka Pr Bujingo kwotadde ne Suzan Makula nga baba banja Mr. Bean naye nga sitana kubanga mbakotuusaako
kansoke nkutuseeko Athakayima naye Athakayima eba naye ow'omugambo ogutokomoka ayolema munanga avuddeyo n'atubuuza munaye avuddeyo n'atugamba bitiibwa eby'ekitalo n'omugambo ogutokomoka n'atugamba mbu neerabira okubuuza bwe baayise ebbango alipoota ku biki ku bisiyaga kati musiiba ku nkoko na bibumba nange ow'omugambo ogutokomoka oba atwagaza ki simanyi na kumanya naye ate era nga byebiri ku sayidi ezeeyo ewa mwana mulenzi Athakayima oba obwaguga w'omuwumbo gwa live visit munange omanya ayina enjogera gyayogeramu ebintu biri awo bibuzaabuza naye nga bamigo wenda nakusubscribinga ono ku Sufia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu ka notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo kuba singa onyiga mu notification bell mukwano manya tuba tugenda kutambulira wamu oba tolina kyogenda kusuba nze olukateekayo bati wepaba nga wali notification ng'okola ki ng'ogifuna mbitiibwa ebingi n'emugambo ogutokomoka naye kanfuke aga Athakayima banange ate mukyala bindeeba mukyala k'okutera rape mukwano ayinawo obugambo bwatugamba awo mu maaso mu kavidiyo era nzikiriza nsooke mbukuteereko banange oba asabudde nnyo oba ate kyabadde ayogera kibadde kituufu oba abadde ayogera amazima kansooke mukutuuseeko ate tweyongereyo nyiziza naye n'ekirala abantu bannanga abanyiiza be bantu abatukeberakeberako like okebera ku muntu n'omutama sinti mu kukeberako kw'omuntu olina ky'ojjirako toweerezangayo yadde 15,000 nti munnange mutu omukeberako naye mutukeberako ne mututama okitegeera ddala nti siri kyaliiwo nnyo oba onkeberakeberangako ki saakugambye nti ndi mulwadde yoyo mukyala bindeeba mukyala k'okutero wali wonna temulina kye mugamba mutuufu munnange izo ensonga za Mr Bean zo zikyakutte wansi newaggulu era wenjogera olina kutina video nibagamba nti bakola ki munaye ennaku zino amasimu ge tegaliiko banoonyereze wantu wonna wonna watera okubeera nga takola ki nga talabika kati kansoke nkutuuseeko abantu abamu abavuddeyo ne bawa endowooza bagambye munaye Mr Bean singa ageza n'abula endiga zo wenjogerera nnyiivu zigambye zigenda kukyawa ekkanisa ya Pr Bujingo okutuusa Uncle Bean wanaakola ki wanaalabika nti kuba Uncle Bean engeri gye yavayo n'ayasanguza ebyama byabwe byonna balina okuba nga be bantu abakoze eki abamubuuzizaawo nti era singa kuba kutandise singa babeera batandise okukola okunoonyereza babeera balina sooka kutandikira babeera balina sooka kukola ku Suzan Makula kw'otadde ne Pr Bujingo kati kutereko ka vidiyo ako ate tweyongereyo mu maaso n'amawulire amalala bannange ye full bad black akawangamudde ku Patricia oh my god mbalamusizaako mwami abadde amanyikiddwa nga Mr Beans abadde ayogera ku Pr Bujingo nga gyamwogerako ebintu ebyenjawulo wenjogera essaawa zino bamukutte era ekitongole ekimu ekyamagye kyekimukutte talina mikono gya poliisi ekitongole ekimu ekyamagye kyekimukutte ng'aduumidde y'omusumba Pr Bujingo oba General Pr Bujingo y'aduumidde omuvubuka oyo akwatibwe ku bigambo byabadde ajjamwogerako naye Bujingo nze mbadde mbuuza omuvubuka ono yabadde ayogera bibadde bifu wali badde omukwatira ki singa adde ayogera bibadde bifu kitegeeza adde ayogera bibadde bituufu kyobola nga omukutte era mwagala mutta nga Kajumba yagera ku mwana wa Nadduli wayitawo omwezi gw'omwana wa Nadduli n'afa noono mumukutte mukuba empisa y'obutwa afe naye tukulaba oli pasita oli musumba wa Mukama simanyi oba musumba wa Mukama bino byalina okukola ng'aweereza eggwanga Mukama yamanyi sijja kuyita omwana omugaga komaweeka musazewo mumukuba obutwa Bannayuganda tambuza vidiyo ekyo banga okimanyi nti omuvubuka bamukutte dda abadde ayogera ku Bujingo Mr Bean bamukutte dda Pr Bujingo yalagidde bamukwate era ali mu mikono gye wenjogerera ali mu kutulugunyizibwa amiina